nga Ssaabalamuzi Alfonse Owiny-Dollo kyajja kulemberamu abalamuzi ba kkooti ensukkulumu okusatulula obuyinza bwa kkooti y'amagye okukozesa abantu ba bulijjo. Ono olwaleero asabye abalamuzi obuteetirira nga bakola omulimu gwabwe wadde okubaako gwe battira ku liiso. I urge you, my lords, to always serve with utmost humility and integrity and make upright decisions without fear, without favor, without malice, without affection, without any form of ill will against any person who seeks justice before you. Ono era akalaatidde abalamuzi okujjukira nti bali kitundu kwabo Katonda bayitamu okutuusa obwenkanya eri abantu nga n'olwekyo tebasaanye kukola mirimu gyabwe mu ngeri y'agadiba engalye. Your conscience should take charge because your conscience is the hand of God living in you. All these other considerations, they do not matter. It's your conscience. That is the Lord speaking to you. Your conscience is the word of the Lord. Mu kaseera kano ng'esiga eddamu ziriyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo okulina okusongebwamu ennyo okuva eri omukulembeze w'eggwanga. Ssaabalamuzi agamba essiga lyakulembera lyakusigala nga liwuliriza ki bannayuganda kye bagamba era nga mpawo muntu ssekinnoomu agenda kubajja ku mulamwa. Judicial power is derived from the people and shall be exercised by the courts established under the Constitution in the name of the people and in conformity with law and with the values, norms and aspirations of the people. Mu bubaka bw'atisse Sipiika wa Paalamenti Anita Among, Pulezidenti Museveni asabye abalamuzi okukola emirimu gyabwe nga bagenderera okukuuma emirembe egyaleetebwa gavumenti gy'akulembera bepo n'okukakasa nti emirimu gy'abalamuzi tegitaataganya nkulaakulana ya ggwanga. Our correct philosophy on economic and private sector led growth has enabled our economy to grow. This is therefore is the unchanging position of the Ugandan resistance that has brought Uganda this far. Photos